nga bwe tuli mu kisiibo twetaaga otegeera amawanga oba eddiini ez'enjawulo eddiini nti ndi mukatuliki oli mu isiraamu nga tuli mu nteekateeka z'ekisiibo wano kikkirizibwa okuba nti tugenda mu bufumbo obutukuvu. Bassebo ne bannyabo, ebimu ku bintu ebisinga okukyankalanya emikolo z'eddiini era bye bintu bitusinga okugendako empola kuba buli muntu abakkiriza era ng'awa ekitiibwa eddiini ye. Waliwo eddiini ng'ey'abakatoliki basobola okugatta n'omwangulikan, basobola okugatta n'omuadvent, basobola okugatta n'omu orthodox. Kyokka ate tebasobola kugatta na musiraamu era n'omusiraamu tebasobola kumugatta na mukatoliki oba na mulokole. Kakati awo tusinga okufunira obuzibu. Tuli mu nteekateeka y'emikolo naye ng'abantu bano basoma eddiini mmeka? 2. Bo bye batugamba wano fe ab'emikolo batugamba lavuweeri era balaba obufumbo bwabwe bujja kuwangaala. Kakati ne tufuna obuzibu. Nsaba tucommunicatinge. Nayinako omwami omu nga mukatoliki ddala bwe tuli nga mukatoliki bwe agenda okuwasa omwana omuwala nga musiraamu ddala Shakira. Kakati obayo ng'oyogedde ku Shakira, tata wa Shakira yagamba omulenzi ono bw'anaaba ajje wange wadde tasiramuse ayambale enkoofiira ey'Obuyisiraamu. Omwana omulenzi n'akikkiriza mu maaso g'abakadde abatudde wano balage nti omulenzi asiramuse atodde shahada era n'okuwoowa kukole ki kubeerewo. Si muneevuga mukulu Nassa wange tetugenda kukkiriza kuwoowa kuba ffe tuli bakatoliki nti kale nange bali ne mbagamba taata n'agamba tewali buzibu tetugenda kuwoowa naye kye tuba tukola tukole ekintu eki kimu mwambale enkoofiira. Abasayidi y'omwana omuwala y'omulenzi ne bagamba ffe tetwebuzaabuza bwe tuba nga tetuli basiraamu tetugenda kwambala ki nkoofiira. Kataata awulira ennaku kubanga ono taata musiraamu tekifaanana bulungi ne ku muzikiti wonna bamumanyi okubanga omwana wa muwaayo eri n'ab'emikwano bazze ku mikolo. Kyokka nga ne basayidi y'omukyala bagamba tekinyuma kubanga ate omusajja yakyusizza eddiini kuba omukazi yataba naki na ddiini. Twakola omukolo mu bunkenke naye Mukama mulungi gwaggwa. Kakati kyetusaba nti communication n'okukkiriziganya bibeerewo nga emikolo teginnatuuka. Gwe kimanyi nti Namirembe ne Lubaga bantu bangi nnyo babeera nga oli n'agamba nze sayidi y'omukyala yaga ffe tugenda Namirembe omukyala omwami ng'ayagala Lubaga ne tufuna okusika omuguwa obudde tebunnatuuka ffe tukyali mu kwanjula oba mu kukyala ne tukimalirako obudde bungi. Kati ensonga y'eddiini nsonga ezimu ku nsonga ezisinga obukulu zandibadde zitunuulirwa n'okwogerezeganya n'okukaanya kuba bangi tubalabye bakyuse. Namukwano gwange Juma yakyuka n'asiramuka ku lwa Rehema. Okitegedde era ensi yonna neemanyirawo tewali kontana. Ate naawe wasiramukako ku lw'omuwala era n'omala n'ovaayo kuba tebyakola naye kyentegeeza nti wabeerawo communication. Simba waakakyawo omusajja wasiramuka ku lw'omuwala nga bakanyiza ekitegeeza kyeddiini mu nsonga y'eddiini kitegeeza anti eŋŋamba baba bakanyiza ne watabeerawo kontana era n'omukyalo ono asobola okufuuka omukatoliki oba omu Anglican bwe baba nga abazadde abasayidi zombiriri bakola ki kyetuliko kye kino nti mikolo gyeyo nga teginnatuuka tukanye tugenda gitambuliza mu ddiini ki abakulu n'abakulu bakanye tugenda Lubaga tugenda Namirembe oba tugenda Kibuli Road Kampala byonna tubikanyeko ng'obudde bukola ki bwe tuba tuli bennamuŋŋoona era mba orthodox era twogere nti tuli bennamuŋŋoona ng'obudde bukyali waliwo abantu nga basimba essira ku kye baagala kituufu ng'omukyala katugambe mu 7th day n'agamba nze tebagenda kungatta lwa mukaaga kubeebera sabbiiti era nja kusigalayo mu 7th day. Gwe ne bw'ona ojja ng'oli mukatoliki oba oli musiraamu gwakyuka era ne mukikkaanyaako naye kye tutya kwe kutuuka wakati mu mikolo waliwo omukolo gwayimirira nti omulenzi tetwamulabye si musiraamu nti aba mutwale bamututtawo speed bamutayiridde abasayidi y'omwami ne batabuka. Kano olw'ensonga eyo eddiini kintu ekiri sensitive
naye tulina kubanga tucommunicatinga.